mbalamusizako mwenna gye mwagala okubeera nga mutulaba nze Sakozi Farouk era nga ndi wano ne Viola Nakitende. Yes, Viola Nakitende y'omu ku bayimbi abali organic, abali original. Amanya ng'akozesa original names, nga olususu lwe teyakwatamu, eddoboozi takwatamu, ebintu bye biri ku original. Kati be bamu ku bayimbi be twabagamba abali original era nga twewaayo ffe okubaleetera abayimbi bano. Tugenda kuba tutegeera Viola Nakitende yani kuwalafu naye tosimu okamanyako kati ono gwe tuli naye original composer. Tugenda kuba tumenyamenya azaalibwawa, abeerawa, kyekyamudduse wabbawa, pulira ali wa Kojja Kitonsa, ate yaliko eri mu bawankusu okitegeera munnamulanda n'ayitako mu Eagles. Kati eyo n'emboozi tugenda kuba tugikuba nga tugireetera ddala mwana wa weewa toli munnamasaka. Toli we Masaka? Ndi munnaluwe. Ne Luwero eraika naye erina products ku market kuno. Zakabi. Temunaziwa buti. Soka weeyanjule Viola wange tunyumyemu. Abalayi baffe mwena gye musinzidde okubanga mutulaba. Amanya gange bampita Viola Nakitende. Ndi muyimbi. Oli muyimbi? Yes. Sample them. Nkuwalavu naye tosimula. Yweza gwolina toyuga. Nkoma kumwe. Zenguzibo jajjirya. Ako kali ku kyako. Jajjirya. Okayimba otyako? Zengusibo jajjirya. Neweri nabegolu. Yachine njitegeka nenjibobeza notadda. Sikutegedde bulungi ataawo. Bera sikutegedde. Ngambe jajjirya. Akayimba katambula katya? Kagamba. Zenkusibo jajjirya. Ne bwena bewoze. Yachine njitegeka nenjibobeza notadda. Emmere. Sikuganye mikwano gyo. Oli wa bikosi byo. Naye ebisanizo nabyo bikwateko. Bisanizo ki? Bero batutandikire wakati obuyimba. Anti bw'omala ogikwata bw'emala okugamba nti bebi nkomyeko ggwe negamba oli soomenti wange era oba olina ogirya. Ate n'omugamba nkuwalaavu naye tosiimuula ate nemala negamba toyuuga. Kuba ate era kuba gwe taata bulamu lwaki oba oyuuga. Kati nomala n'omugamba ojja gikola ki? Ojja girya. So tuli wano ne munnaluweero tumenyemenye ku nsonga gwe abadde tamumanyi omukyalo ono omutegeere right about now. Viola Nakitende yani Viola Nakitende ajjata mu muziki, Viola Nakitende azaalibwawa, ebintu ng'ebyo bafaani bo babeere nga bakutegeera bulungi. Kituufu. Amanya gange bampita Viola Nakitende. Nzaalibwa Luweero ku kaalo bakayita Kakinzi we banzaalira ddala era we banziikira ddala. Nawe lwaki oseka wenjogera Kakinzi? Luweero eno gye balwanira? Gye balwanira entalo era tulina obuwanga bungi awo ebutuntumulaawo kiringa kya bulambuzi. Ye Mekka. Gy'ova? Nze gyenva. Bulira ne David Lutalo gye bamuzaala? David Lutalo gye bamuzaala bangi abayimbi be bazaalayo. Kusaasira waffe? Flash Love naye waawo? Bafurona abo bonna. Furona naye Luweero? Fena tuli bezo. Luweero ng'erina products. Sasha Brighton. Ne Sasha weeyo? Ye yaddawo omuwala ono? Gyali. Yaddawa? Gyali. Kabambi kaddawa? Gye kali kamami. Omanyi abaana baali bakasumbuwa nnyo mu industry. Tobimanyi? Munnaluweero munno. Asoba munnaluweero munnange naye ng'obulamu bwe sibumanyi. Nange ndaba mulamu. So Sasha weeyo? Lutalo, Kusaasira, Furona, Flash naye weeyo? Viola Nakitende. Ate bonna amaloboozi gali ku piwa. By the way muli ku piwa. Ate bonna si bakizigo bonna. Bonna si babizigo? Naye omuwala we yali abitunda. Nani? Kusaasira. Naye era takwatangamu. Takwatangamu? Oyo alikwala alita omulaba?
Nempulira mbu behind yakwatanga. Asokwata munasugala nga fana batozi nesaawo. Takwatanga. Senga yayika dda. So Nakitende. Mama ne tata jali. Sibalina bonna. Bagendera mu lutalo? Mami wange. Oyinza okuba nga oliko Museveni balina okusasula. Daddi wange yafa ndowooza nga nni myaka 3. Yeah. Nkuze ne mami wange. Then mami wange ndowooza afudde 2 years back. Oh, yeah. Segezi oli mulekwa? Ndi nfuuzi, sirina mulekwa. Okay. Nfuuzi. Obulamu bwo okula nani? Mami wange gwe nakula naye. Nakula naye single mom. Single mom? My mom was a single mother. Abayimbi mu industry bonna abasinga abamu bamulekwa, abalala ba ghetto youth, abalala bakulira beekuza, abalala nfuuzi. Simanyi lwaki bannabitone abasinga batambulira nnyo mu bulamu obutali bulungi. I don't know why. Nange kenyini simanyi oba lwaki nkyebuuza ne kimbula oba Katonda baagala kulaga maanyi ge kwegulumiza. Yes, nze bwe ndowooza. Kuba ne lutalo naye nawulira naye embeera zizaalimu egundi. Embeera eyo. Abasinga obungi oba 80%. 80%? Yes. Artists oba abantu abasinga abali obulungi. Yes. Abasinga tebayise kuki. Bayise mu kunyigirizibwa. Obulamu bwa single mother nga mama wo abakuliza mu mbeera etya kuba daddy ongamba daddy avuddewo okusoma ebintu ng'ebyo kulya kubeerawo obulamu? Tebyali byangu nnyo era nga omanyi nti abamaama talina mulimu bamama b'ekyalo bamanyi eba nkumbi kulima bulimi naye kyenjagala okumwebazaako mama wange wadde yawummula ffenna yatusomesa ng'ate alima ng'alima bulimi. So obulamu bwa single mom si bwangu kubanga bintu kulya kusoma baana kulwala twali bangi twali abaana 6. Mwali 6? Lwaka twafiirwako omu ne tusigala abaana 5. Brother wange omu yafa ne tusigala 5. So ebintu tebibeera byangu. Obulamu bwa single mom buzibu nnyo. Musoosula n'enjala. Wasulako enjala? Nasulako enjala. Twasulyako obuugi, chaayi. Bwe bityo. Okay. Olwo osomerako wa osomera mu tawuni osomera Luweere eri ewaffe mu Gundi? Nasomera Luweere. Mu Mayuni? Nasomera kasomera akasooka kali kumpi n'ewaka. Ndowooza twali tusasula oba nusu kasanvu. Education. Kasanvu bonna basome. Yes. Kasanvu awo. P nursery paka P1 ne banzijawo nengenda mu Kasala Girls. Nayo yali ya government. Nasomera mu government. Ne nvaawo lwakuba nalina ekitone nti baali banyambangako. Watambulira nnyo ku kitone? Yes, ekitone kyange kyanyamba nnyo okusoma okweyongerayo. Kati mamange nakwasaganyako bali abalala. Yes, nze nganze ekitone kyange kyekyanyamba. Kyakuyimirira? Yes. Ekitone nga mu kuyimba kubaka kola? Nali nyimba. Wali muyimba? Yes, nali muyimba. Ekitone ky'okuyimba mu masomero kiyamba kiti omwana omuto? Omwana omuto kubanze nze nali manyi okuwandiika obuyimba. So kati nga batuwa bu Sunday school obwo nempandika obuyimba munaye nga babwagala abasomesa ne bed teachers nga babwagala. Kati bwe nagenda mu secondary gye nafunira nnyo bursaries. Kwa nali mpandika obuyimba mu secondary nga tulina zi group zi scripture union ezo zitegeera. So nga nyimbira eyo mpola mpola ne banyambako we namala senior 4 senior 6 yo yali eganye. Senior 6 yali eganye? Kasente. Ekyemu waffe yankubira essimu nangamba nga wayiseewo natandika senior 5 nga wayiseewo term number. Nankubira essimu nambuuza yankubira kyaliwo ekiti. Nali na crusade gye ngenza okuyimbako. Manyi mama waffe yatukulisa mu ddiini. Ddiini ki? Balokole. Yes, okutukuuma kitwenge gye twali abangi. Yes, kati nalina crusade nali ngenzeeko ekyemu waffe yali pastor nenyimba akayimba kange ke newandiikira. N'abuuza omwana oyo ayimbye aliwa. Ne bampita ne bagamba omwami oli ayagala kwogerako naawe. Omwami we bamuyita omukulu Sajjabbi. Ali awo Luweero. Nenzija
nayogera nange nanga oyimba bulungi naye nga nali nsomera ku ssomero naye nga tamumanyi kyekyewuunyisa nangamba osomerawa ne mugaa nze sikyasoma nakoma mu senior 4 mama nge talina sente zisobola kusasula senior 6 kweyongerayo kuba senior 5 senior 6 at least omwana alina kuba mu boarding ezo tetwazirina yes kati nangamba osoma ne mugamba mami talina sente nangamba kati okola kyeno ne mugaa ndi waka nyambako mamange yes kwanika mmwanyi ebyo bimanyi kulima tegeeza okulima okumanyi nkumanyi n'okwanula emmwanyi okunoga emmwanyi okwanika mmwanyi okutyaba enku ozimanyi ozityaba ng'osekata ate enku kizosikerera nze gensinyagadde sekamu okutyaba enku kade kikusesa sikitegedde awo nange nzikitegedde nesanze nseka ekikulu owangala nnyo nekojja kitunsa ye embeera naye mpola mpola oyinza okulowoozaamu enku endala oba naye sera zibeerawo so tugende maaso kakati HM nambuuza obadde osomerawa ne mugamba mbadde nsomera ku Shama nagamba yinga sikumanyi ne mugaa yes mbadde gye nsomera nagamba jangu otandika okusoma ne ngamba alimba nangamba jangu otandika okusoma nampa enamba y'essimu ye yankima n'ewaka ntwala akafaaliso kange ne keesi yange ey'ebbaati ne tugenda nitandika okusoma naye senior 5 twali tuyiseeko tamu namba nali confused nga simanyi wakutandikira ne bambi yanyambako yes nga nfaako nnyo saasasula senior 6 saasasula senior 5 nasoma nyimba nga nyimba mu chaachi ye nga ku Sunday bwenva ku ssomero nga ngenda ku chaachi nga nyimba kwali kumpi so ekitone kino kitapinga ku mami dadi oba bombi baali baagatta wange yali munakatemba ng'azannyira wa yali azannye emizannyo eyo mu kyalo wallahi yali azannye bayinanga ekiguluupu kye bazannyira oba bali bakiyita batya bannange sikimanyi nabyerabira byadda mamange yali muzannyi ng'ate ayimba olwo senior 6 kitegeeza mu senior 6 n'opoozingamuko wamala otula senior 6 n'okitaamuko nenkita olwo ebintu bino ebyakuyingira music ali serious oyingira otya ekibuga otandike bino ebya gundi ekibuga nakiyingira nali waliwo omuganda wange omuyita Brian yali abeera eno Maganjo nze natukira Maganjo ng'afunye omulimu nga ngenda kukola ku Mapeera waliwo botiki nga ngenda kukola mu botiki nampita ne bampa omulimu ne ntandika okukola naye nakola wiiki emu nenvayo nga bosi teyantambulira bulungi bosi yali agamba nga ali ku kigambo Viola yangu twesuube gwe n'omugamba mubirondeka nakolayo wiiki emu bosi yali agamba mwesuube ate nali muto ng'oli muto nali sina nakyemmanyi n'omugamba mubirondeka nengamba brother wange nangamba toddayo tustopinge nja kufunira omulimu omulala ng'obitya nga mbitya otya nangamba nja kufunira omulimu omulala noddayo Maganjo alinenseyo Maganjo nembeera awo nandabira brother wange oyo bambi mukama akimubalire kubanza natula omwaka mulamba nga sikola ng'oli onywa nga ndyanganywa ate buli lunaku ate nga teyali mugagga kati awo nenfuna omulimu omulala yali botiki nga tusulanga wano nga yeeri maaso Maganjo nga binyangwira nvaali ewaka nenkola kati awo wenasangira omusajja bamuyita Meeni yeetuma Meeni ate nga musajja yali munene nga yeeyita basajja ne bamutuma Meeni era yeeyagaliza kaakati otyo yalina ebidongo sawundi nga gifulumyanga ebweru n'agiteeka awo ng'alina bakalayini nga bifulumyanga ebweru n'abiteeka awo naye nga nze nakyati gye nsabiramu eri awo kawempe full gospel nga mwensabira naye nga njagala nnyo okuba ebiwuma naye njagala nnyo ebivuga ne ngenda ne mubuuzaako nafukamira ne mubuuzaako
ne mugamba mbadde nsaba ompenga ku nnanga yeeyo nkubengamuko nangamba obimanyi nyemuka sigimanyi nanga kati ate togimanyi ogenda biigo kya wetaaga omuntu akola ki akuyigiriza nanfunya wakavuka bakayita Devi naye naye atagimanyi bulungi naye nga tulisi yalina mukizi zakola ki zasooka okunjigirizaamu kati awo Meni nampa keyboard nga ntulanga eri mu boutique nenkubanga keyboard era njikuba keyboard ogimanyi ye kyekivuga kinali nsinga okwagala abakazi abasinga babagala gita nenze nayijaga keyboard naye no batono mu industry batono nnyo abazikuba yes nze njikuba era tuswayita luyimba lwange ne lunnema okuba keyboard okisoginye I can yes kati nenkubaawo nenkuba kakati oyo guy oyo Meni yali awa ebyuma ba revival band yali ngaawa ebyuma ba revival bandi kati yampuliranga nga nyimba mu boutique nze nga nyimba mu boutique y'abandi nze nga nyimbiramu mami ne boss wange teyali mu bya Alex mwebaza nnyo yampa olukusanga nga nyimba yanga kasoba totambula gwe yimbiraawo nga nyimba nga nina akasimu kamapeesa nga ndi codinga kati oyo guy yali ambadde nkugamba nti connectinga ne revival kati nali ndi awo nempulira aba revival nga bayisa ekirango nti bagala abayimbi naye nengamba nze ndi mulokole nze ebyo sibigenda kati ne bayisa ne bamaliriza kati Meni nankubira essimu nangamba naye ngoyagala nnyo okuyimba lwaki toze notryinga kemu nemugaa nti abo sibalokole ebyo byansi nangamba you can try osobola okutryinga ku mukisa gwo kozesa ku mukisa gwo salamuko okitegeera neŋŋenda nenyimbamu awo ne bagamba ojja kudda aba revival ne bagamba ojja kudda nze nange revival nga nagikulira eri Pastor Yiga omugenzi Pastor Yiga ne Magi Kayima bali babiri nenzija nenyimbayimbamu awo nga sinasiba nanviiri nga nina kaweke ku mutwe ne bagamba genda tujja kola ki tujja kuyita nze neŋŋenda tebampa simu Meni nangamba tewayiseemu nemugamba nasanze bamaze buli kimu nangamba bambi ng'olabye ate bandi yandikuyambyeko okuvaayo amangu nga bwatyo waŋŋamba nemugamba ashaka tebansiimye wayitawo wiiki emu ffe twaleka enamba zaffe wayitawo wiiki emu ne bankubira ne bampita ne baŋŋamba wayiseemu nenzija ne bankolera akayimba kamu kayimba kyako Viola Waluli ani akakola Pastor yakawandika wendi awo yakawandikira ku gita nga bwenyimba netukamaliriza netukakola nenkomawo nesaalwayo kuba nali njagala ki sente engeri yenalina omulimu gwange eri nga binsumbuwa jjukira bano bagenda ne bayimba simanyi wiiki namba omulimu gw'abandi ndowooza mu revival namalayo emyezi 4 naye nga sibeerawo nga mbeera ku mulimu ne bagamba ono tali serious tumute naye nange nendaba nga nkola ki nkita saakiwaliriza yes nenkita nenkomayo waka nentandika okukola ebyange olwo Magi Kayima nga akola ngaani nga ye boosi yali boosi ye next ku mukulu yes olwo gundi Madina nga naye ayingidde ku kido nga tannabaako abo baali bagenda dda eyo feezi ndala eyo yali new revival abo baali bagenda dda bamwanja abo bonna tetwabasangayo baali bagenda dda banduga twasangayo baddamali kirabo nduga yaliwo naye ngaera ali on and off yes bebo yali mpya eno baali batandika mpya ekyovala baali bayita abaana yes nenkomawo nenkita ekyayiga ekyo kyo nenkita yes olwo ojja otya ku Namulanda bawankusu kati bawankusu ate bodda mali ye yantwalayo ani abakulira bawankusu omukulu Namulanda
kati damali ye yantwala damali ki kirabo damali kirabo nali waka nampita nanga vaayo omanya mpita vaayo vaayo okonze wangi jangu tukikubira eno balina live band ate gwe oyagala nnyo live band neŋŋamba weeyo naŋŋamba tuli eno mayako 14 simanyi nayo nze naŋŋamba kati naye sinaawo sente naŋŋamba kankuweereza omutwalo oli nnyo eno tuyimbemu balina ebivuga birungi naŋŋamba buli kimu kyakabi nenenya neŋŋenda natukanga balina baakalayini nga nzibu nga yakabi nga bakuba ebivuga ate nga nze wali ebivuga sivaawo newe sirya newe batampa sente nze kasitampulira ekivuga kya live oyagala bya live yes live kitegeeza mwe bayimbi ba live is sweet it is sweet I'm telling you it is sweet nze kasitampulira ku live music bwotambulirako otoli wa bisidisidi gwe live omanyi weewumuza omwoyo live omanyi weewumuza omwoyo badde sigimanyi okagaza ayla maswalle original nasanga bakuba bulungi ne bankubiramu awo akayimba nayina akayimba kange neewandiikira ne bakankubiramu awo banaye nga byakabi ne tubeerabeerayo naye nga nabeera nayo nenvaayo anza sibeera watali kitambula tewali just navaayo buvi n'okita nga ndaba tutuna kiddako mwalimu bayimbi bangi nti mwalimu naye nga bambi yeeyita promoting nti apromoting abayimbi nedda yali musajja nga ayagala endongo musajja ayagala endongo kufa obufi ng'omulimu gwe kiki nga kikyawo nga yagula ebyuma n'abiteekaawo ta promoting akola biki ayina ennyimba ze ye ng'omuntu then ne famire ye abateekamu kasente akatonotono bwati watambuza novaayo yonayo nenvaayo odduka oddawo ani akusikayo ze navaayo buvi byange mulo tekaliwo yali akusumbuwa tewaliwo yali ebyo ebiseera sayinawo na musajja nsumbuwa otandika ddi bafuna abakusumbuwa abasajja natandika bafuna awo nga nyingidde New Eagles awo Why are you laughing? Tugenda tuukayo kuba kati waliko mu Eagles. Kuba ati mu New Eagles. Tegeza muzeyi mawa mumanyi. Mawa mumanyi. Mawa. Owaffe. Yali akolangane. Mawa. Wawula. Sijja kulimba mo yali akola ki? Kati ova munna mulanda. Oddawa? Ngenda mu New Eagles. Tewagenda mu Eagles? Nagenda mu New Eagles. Sagenda mu Eagles. New Eagles obasanga wabakuyita batya ani akuconnectinga mu New Eagles? Oyo Damali oyo anzunzizza oyo omwana oyo. Damali agamba atya? Damali yankubira essimu nanga vaayo konze wangi. Aba New Eagles no bagala abayimbi abapya. Konze ate kano ka Joy kakwano kange Joy ki? Prince Joy naye muyimbi. Mumanyi Prince Joy. Kati Joy bayina show ku Muganziraza waggulu Damali wampita. Nentuukawo nga bayimba. Kati Joy nangamba buzako ku papa. Prince Joy. Nagenda nanyanjulira papa. Nagamba papa omwana ono ayimba bulungi. Muweeyo omukisa. Okitegeera? Kati papa nagamba ayimba bulungi. Konze ko ye nemfukamira nemubuzaako nangamba then ku Saturday muleete mu rehearsal tukole mutulabe nenjija nenyimba mwawo nampa ntandika okola nabo oyingira ne bandi nze nayingira nzekka sina bena kuba bona nabasangayo nga bakubadda bani basasha nga balina zihiti ba Betina bali bakubadda nze najaleti nnyo wajjale nnyo era nayingira bomu pozi ne Kemi yali wa Cream production then no muni igozo yagira ba Grace Khan Betina na Miro naye abo bonna basanga Jovan Ruzinda bono basanga nasanga mudozanga bakamalamu emyaka nga 2 years otyo no yingira ekintu mawa naye yakirimwawo nze mawa namulaba nga atambula nze simanyi mabi yali akola gwe wamulaba ngaawo namulanga bulabi ng'omuntu
ng'abeerawo ku New Eagles nga ye yabeeranga ewalutaya Allah ng'abeera wali ku kido wonna olwo mukuba endongo mu New Eagles mu New Eagles mukuba endongo kakundiiri nga tukuba tawuni kuki tawuni ku nga tawuni nze asookawo we yasookangawo muzeeyi papa yali ampa oluyimba nga lwe lusooka ku stage nga nzija nembakuba oluyimba lwange nengenda nengenda backstage nembakinga okuva ku muyimbi owokubiri mpaka kwasembayo wabakinganganyani nkuganye okuva ku muyimbi owokubiri anzirako emabega paka kwakola ki asembayo paka kwasembayo bonango babaking ngamba bakinga olwo kiki ekigira endongo mugikuba netukuba endongo New Eagles kati nga nze ndaba tebankoyayo kayimba mwezi gumu 2 3 4 ano wanabawo kawani naye nga bangumya abayayo basanga mu New Eagles naye nga bangumya olwo nga obeerawo otya babafunira ddomu we musula nze saasula mu ddomu baali babakuŋŋaanya batya nga buli omu asula wuwe oba balina bwe baali babateeka be basula abamu kuba muzeeyi yalina ekikomera nga kirimu amayumba so abaana abo yagendanga buli omu amuwaako eki room naye nze nasanga room bazitwala zonna room nga ziweddewo nga zonna ziweddewo nga bagamba sula mu ya Jovani Luzinda musula omwo ebyo tebabigamba naawe omuntu omukulu bamugambe nze nali nsula waka wasulanga waka saasulanga nabo nali Olwo, nsulira wa brother wange ogenda olaba Bettina bamukoledde tune nasanga babakoledde nga zakuba kenyimba zakubadda nga bali mu nyimba nga buli omu 3 gwe tolinaawo nze nawe nali kapeere nga sirinaawo otyo omuzeeyi omugamba nti muzeeyi kati nalina akayimba kange muzeeyi nga nkamuwulizaamu nagende wa Jona producer Jona nakankolera ki demo nakankolera demo bwereere saamuwa sente mwana waffe weruwero yakolera sister we naye nkamutwaya muzeeyi nemugamba kadde muzeeyi wuliramu nawuliramu nangamba kalungi nengamba kati angambye kalungi ki ekiddako kitegeeza nga njala ki kiddako nembeerayo omwezi gw'okutaano ne guggwako ogw'omukaaga ne guggwako nangamba kiki ekigenda mu maaso nga bagamba ki nga bangamba ngumingirize nze naye nga ndaba obudde bugenda engondongo yakugumingiriza yakugumingiriza ate nga nze nkula nga bagamba gwaddako ng'ate gwolaba talenti ogirina nga njirina ate jjukira obanga tonakola tonakuba oba ne bugumu lingi wata kitambula oba oyagala misinde nembeerawo ogw'omusanvu nenga naye emyezi 7 tuni tewali tuni yetambula ku tewali tuni naye nga tukuba naye nga ozirikodinga awo oba nga temulikodinga ne mu studio tolikodinga nga sina recorded music yonna naye nga bagamba beerawo kale nga bawa essuubi okitega omuntu okuwa essuubi nga te nange essuubi nkola ki ndiraba ne nga bajja kunteerayo oba wali olina bino kukutereeza tewaliwo kyakutereeza tewali kye baŋŋamba tereeza tewaliwo kubanga kati oba olina osoma mangu embeera banno bakola biki tewalina bye bakola maloboozi oyingire studio lihaso ye mutono owali olina okwekyekinga mawe omugambe nti amaloboozi gaagano tugakola mawa newe yandikunamidde ki ebiseera ebisinga osomanga embeera mangu era nga yakulema okusoma nagisoma wasoma embeera ngegamba etya ngegamba kugumiikiriza embeera yali kugumiikiriza nze kyesaasobola kugumiikiriza okwo okitegeera nga ndawo obudde bukola ki bumpitako nze abakulu obabuuza kakati nabuuzaako mami omanyi mami oyo yali mukwano gwange nga mami nga ntudde nnyo nangamba vaayo gumiikiriza tugenda kuteerayo papa muliko
akutereyo oluyimba ate naye budget yalina nnene abantu bangi yes by the twali bangi nabo basaasira omunenya kitono abantu bali bangi gwo muntu abantu babiri mwetike emigugu gy'abaana bataano golooza byangu si byangu lawo omuyimbi omu bw'ati akanula naye ate abo abayitirivu bali bangi nga tasobola kwongera olwo mami Namatovu omugamba mami njagala akaziki nga tewali nga ndaba bali bakikuba nga abannanze nabaki okitegeera mami Namatovu agamba angapowa mukulu muliko ne tugenda mwezi ogw'omunaana era omukulu bamuliko naye nange lumwe nesitula nengera nemubuuzaako backstage nenfuka nga sweta no papa koye gyendi olioti papa wangamba ngenda mu studio nenga sigenda olongozi wandiise tolina olimba lwange ndulina yangamba lulungi tugenda kukola olwo nemubuuza nga papa naye nga nziziba nange nga ndibandiiko nagamba kakati enkya ogenda mu studio era nze enkya obwakeera ku makya bweppa nemukubira essimu nemuga papa angambye ogenda mu studio nansindika ewa Jona nengamba olaba tebajjiddeeko ng'abalala bagenderako nze ngende nkola ebifo nengenda nembikola nengenda ewa Jona twaliyo inze Jona Simon Rock nandirectinga bulungi nnyo olimba lwange nenduyimba nemukubira musene nemugamba olimba ndumaze mulumaze konze iye kale naluleka ewa Jona wakalekeyo katyuni otyo katyuni mukaleke wa Jona gwawera omwezi ogw'omwenda wale nokatwalira muzeeyi akawulire ate nze nasasula nga sina ssente muzeeyi alina okumpa ssente kuba muzeeyi yakubira Jona ankolera oluyimba so kati Jona balina omumalayo ssente Jona n'akabowa n'akabowa naye nze era Jona yatuuka n'akansindikira ku ssimu kati bwe yakansindikira nange nenkasindikira papa ku WhatsApp n'akalaba n'akawuliriza ngamba nga wakayimbye bulungi nemugaye bale kusima muzeeyi kati muzeeyi tupike omwezi gwa 10 nze ogw'ekumi ogwatuuka negoba myezi 10 namuganzirayo kusoma wali tewali namuganzirayo kusoma nangamba kirungi oba oddayo okusoma kirungi nkwagaliza emikisa yanga nkwagaliza ebirungi tobadde mwana mubi genda osome okusoma kyekyo bayakiyita ki nesikyakijjukira kitegeeza tebagobangako mu tebangoba negoba abalimba nzirayo kusoma kati bino ebibuuzo ebigamba kimanyi ezo production ezo wezityo basumbuwa abantu basumbuwa kitegeeza gwe tebakusumbuwa nnyo nga basumbuwa batya mbu simanyi biki kola kino kuddeeri kola bwoti era basumbuwa ayagala bamusumbuwa omuntu bakusumbuwa ng'oyagala okusumbuwa oba nga omuntu omuwadde obudde obw'okusumbuwa so wabigaana myezi 10 poteya nodduka olwodduka ani akukwata ku mukono era gundi kati olwo teyali Damali kati bwenvaayo nembeerako awo nenzira mu live band zino ozitegedde eza jangu tukikube jangu tukigunde vaayo olwo ndi wano jangu tugenda yimba mwene ebbaala nga tuyimba ezo live nofuka mobile nga binyuma nengabwa eyinali nasuula dda nga binyuma okwatayo buyimba bwo obw'oluzungu 3 n'obw'oluganda 3 netukuba nabirwamu namalamu omwaka mulamba nga mutambula ebyo naye nga tuba wano Kampala bira wano mu tawuni corporate tugenda yimba wano leero ku Serena leero ku Africana leero ku gundi leero wa okitegeera olwo bano bakusanga gye wadduka aba Eagles kuba abagamba ogenze kusoma tebansanga kiro tebakusanganga kati baali banjagaza ki wabalimba ogenze kusoma ate bakulaba mu mabbaala okuba baali tebalina kye banjagaza naawe nga bandaba bulabi nga wona alaba omuntu nabirwamu omwaka mulamba then era Joyo era naddamu nankubira essimu
Joy twasigala in touch. Yasigala mukwano gwange nga mpita nengenda ne backinga. Ne papa baba ine nyimbe zo backinga era ngena ne backinga. Balutaya. Nze ne bampaka sente kange. Nze sina buzibu. Nze si wala na kufiira ku muntu. Bakuyitanga. Nengenda ne backinga. Ba Grace abo bonanga bampita. Kuba nali backinga bulungi. Ekyo kyo nali mulungi. Yes, era nga bakimanyi. Nga bampita bulungi okujja okubackinga nga backinga. Nze kastonjo kyaka sente kange. Ngogenda kakati Joy yali alina bandi gyatandiseo omanyi Joy naye ayiri byendo Joy yatandika bandi nga alina omuyimbi w'omulenzi nampita ngende mu backing ke wabbawa Big Bawa nangamba jangu mbakingireko omuyimbi wange akayimba ningena ne mu backing. That's when we connected with Bawa. Namba yesimu nange ne moyo yange otyo nampe kati waitawo nga weekend nankuya nangamba ninawo wenjagala backing na nenzija ne mu backing kati wena mu backing nakana injaga kwogera muko nawe Bawa bobo ina time nsaba twogere muko yes ne tuva mu studio ne tugenda ne twogera Mwogerera wa? Twogera ku studio la kubajjukira studio nene. Wa studio ezo zibaako ebisenge mubamu ebisenge kino kyo mu studio kyo. Mwogerera wa mudiiro munda. Twogera mu reception, waliwo reception. Yes. Okay. Nangamba nina ekiroto kyo promoting omuyimbi. Ne mugamba nangamba naye oyimba bulungi. Bobanga toyina woyimbira walala. Mbadde njaga tukwatagane. Jana tukole. Tukole. Nsobola. Yangamba akola ki asobola ne mugamba kansoke ngene kikole ki kirowoozeeko namala wiki nambera nga sinaddayo era nga simukubira nga netankubira kati waitawo wiki nankubira nangamba wakirowoozaako nze njaga kutandika ndi serious kati studio weeri buli kimu tujja tambuza mpola mpola wakitegeera kati nengamba Brian era nali mbeera wa Brian ki muganda wange nali nti ebyokwepangirisiriza. Lwaki wali obitya? Anti bireeta emize emibi. Okugeza nga oyinza n'okwewasiza abasajja. Ng'oli mwana muto. Okwepangiririza. Okwepangiririza kwa bulabe weekuti. Kwa bulabe ng'okyali mwana muto nga toyina ssente zisobola kwewanirira. Beera independent. Era ku mwana omuwala otandika okukola ebintu gy'otasaanidde kola okweyagala akasente ka rent. Ate omanye emyezi giggwako mangu. Yes. Nankubira nangamba ndi serious oba nawe oli serious jangu tukole ningenda wabbawa brother ngina mugamba nangamba gweza kuvaayo genda nenzija wabbawa ne tuwandika akayimba kolo olunaku lwennyini ne tukamala jjukira amanyi okuwandiika kayimba ki munango ndowooleza nnyo naye ali munda yasinga okumanya mwakajja wabba waako obadde manyi twakajjawo nali simanyi nali manyi mwakajjawa wagundi olwo bba wakuyingiza studio anyingiza studio tutandisa okukola eyo project yaffe yasooka ne tuzaako project yaffe ne Shidi Style nakkiriza tukole Shidi Style nakiba ngamba tukole Shidi Style Shidi Style yegwe yankuza wandaga bindi besimanyi yegwe yankuza ngokayimbira bbawa twali tuyimba buyimbi madame wali okayimbira bbawa yakulaga bingi byotamanyi ogutali musa nedda bambi kati ne tukakola collabo ne Shidi Style ne tukata ne kakolakolako yes era nituddamu nawandika oluyimba olulala tosiimuula yali breakthrough ani yagiwandika bawa yagiwandika bambi yali breakthrough yaffe ne tujja nga tutambula mpola kuba mazeeyo emyaka nze wabaawo ekintu ekitambula sitala kusagasagana mpozi ekintu kikoze eki olwo akusayininga oba bya blood oba Spice Diana Roger yansayininga byali bitya yansayininga we signed yakusayininga nga Roger we yasayininga Spice but yamusayininga ati yamusayininga nga omuyimbi era nange yansayininga nga omuyimbi anti wabaawo oli n'agamba nkola naawe just
ne wabaawo agamba boyfriend girl mukyala naye wabaawo nti muyimbi nze manager Roger Spice muyimbi manager Roger Spice ne Bour kye yakola ki endagaano ng'egamba etya ebyo byaffe okay so kati mukikuba ne Bour mukikuba olwo mukikubira ku side emu ya music kuba waliwo baali bagatambuza nti ate mwagattangamu n'ensonga endala anti era omuntu oba simanyi lwaki industry nekiraba bwetu bwekulaba n'omusajja ng'okola n'omusajja oyaba bbaawo bwekula ng'okola n'omukazi oyaba mukazi wo era Faruku naawe essaawa zino otandika okukola n'omukazi afukirawo mukazi wo okitegeera bwe bityo webibeera so ku Bour mwali strictly on business mwali ku business tekitegeeza teyakwemakulirako mbu yali yemakula kati wayina otubuulira ekitovo Viola amazima gali kufuula ow'eddembe mukwano tegajja kumulira amazima tegajja kunfuula kati ne Bour atulaba ate bw'aba kati agambe kati ne lwaki olimba abantu ng'ateeseera tesirimba so Bour teyakwemakulirako bagamba yali yemakula mbo ng'akola ati nga bw'akola ati oli luddawa ate ogenda kujje nti ate oli ne baani abo nga sibategeera biki kati kwegamba ate n'alabanga ate naye nze naali sitambula nze sitambula naturally bwe abantu abaali bazinanga ku stage nga bakwatako ng'ate tabitegeera nedda bambi awo balimba kitegeeza yali akuteekamu ssente music teyakwatako mukwano kati mbuno ki New Eagles wabadde straight naye wano wetwogera ku Bour andi straight nera kikyombuza kyembuziza omuliro Bour teyankwatako wadde okukola ati yabeera engeri nga ndi eno bino bijangu tulye simanya akayimba kaganye era yampitanga kola luyimba jatukola oluyimba awo kyekikwawula ne Bour ekinjawula ne Bour era abantu balemagana anti kisinziira nsonga ki ebintu bigaana tuli bantu fena tukola ki tusobola okulemererwa ewantu awamu Faruku nsobola okuba nga mbadde obadde onkola ebintu bingi oba nga mbadde nkwagala nnyo netuka netukola ki nekigaana singa bona akisika ennyo wajja bbeerawo ebitagenda bulungi so kati ffe tuli bantu tusobya ate tulemererwa so ekintu ekiba kiganye kiba kikoze eki kiba kiganye you leave it and move on so mwatula ku mmeezi oba wamugamba ogenze kusoma tetwatuula tetwatuula bwakya buki just parted walina okubaawo ensonga ey'amaanyi yensonga era tosobola kwawula na muntu nga tewali nsonga naye bino byali byaffe byali byaffe tebakitegeera bino byali byaffe sagala biyingizaamu baki bantu abo bino ebintu byali byaffe era byatulemereranga ffe kubanga nze byentera okutegeera ku nsonga z'abayimbi biyingizaamu bantu balala kubaako akasente nedda bw'aba mukazi kubaamu okola ki okweyagaliza ekintu kakati bw'aba mukazi nga abadde akola na musajja wabaawo embeera eyo ey'okweyagaliza amasaza ga Buganda kalo ka Buganda kadda kati muyinza okubaamu ng'amasaza yali ayagala Kyaddondo teyabiŋambako ate Kyaddondo nga yali mu centro ali nga nali muyita muzeeyi wange kati muzeeyi wo otandika otyomuwa amasaza lino lyenjagala okuwa lyoyagala nkuwe nga lirimu ebyobugagga bingi okitegeera golodi ali omwo n'ogamba kanve tekijja sobola si byebyo byatwawula bya buntu byabuntu byabuntu era twabyogerako ne bigaana
nitukola ki nitukireka ate ekintu mwali mu kizimbe kubanga ti ekintu ekiyinza okutta ekintu kye muzimbe ensonga erina okubanga y'amaanyi bibe munalina akantu akasobola okutta ekintu kaba katono ekintu ekitta ekintu ekinene tekiba kinene kaba katini bwe kati so nodduka sadduka nenvaayo ani temwatula ku mmeeza nenvaayo mu butongole nodduka mu sabula nenvaayo mu sabula sadduka saagenda nga nziruka mu sabula navaayo ntambula bulungi n'ogenda neŋŋenda saddukako kyekyakubusa owuya kikutakula ndabira ddala nga kintabula ofa kubanga kati wabaawo nti omuntu ono akozesa ebiragalalagala bimugobyeko abiganye nze ndi kwalaali anti ku saidi emu ayinza okubaako akozesa oba eyooli takozesa bidagala takozesa kakenge keke kenge gwe nalaba mu vidiyo ng'ayomba ne kamiiri tanywa muzeyi tanywa mwenge tanywa kintu kirala kyonna awo mujulira takozesa kintu kirala takozesa mukka akantu ke kabbiya ke kawalagike ne kabbiya gwe mukwano gwe nebirala so novaayo nokola otya nevaayo nentambula nenzijeewo ani akugamba vaayo eyo akuwa ku magezi banange tewaaliwo gwe yeesalirawo tewaaliwo na muntu sigenda waayiriza muntu n'ogwa n'omu nze kennyini ffe twafuna ebyaffe nenkola ki nenvaayo nze nkimanyi waliwo kati ofa kinensi waliwo ensonga ey'okweyagaliza ekintu ensonga z'amasaza kale amasaza gano ge galeeta mayiro akenda tega amasaza si ge galeeta obuzibu naddala lino ery'omusentulo ery'ekyaddondo lyelyaleeta purobulemu amasaza amalala tegaliko buzibu naye ery'omusentulo bwe nawulira bwe wawulira bw'essaza ly'omusentulo lino naye si bwe kyali kyaddondo si bwe kyali muyinza n'okwewuunya ne mukitegera muyinza n'okwewuunya akwasa abaganya wagaana mujjayita okwo mu tutawaani olwo ovaayo nvaayo odda wa navaayo nembeerawo nzekka nembeerawo ebbanga nzekka nabeerawo ndowooza emyezi nga 4 nga ndi nzekka nga nitetenkanya mpola mpola olongo kyasula wa brother awo nali navaayo dda wali wavaayo dda nga nakulaba nga tokyatya gundi nga sikyamutya nga musobola segeza ne wabbawa wali osula wuwo nali nsula wange ati bana baali boogera mbu simanyi wali osula wabbawa nali nsula wange wali olwedde watandika dde okwepangisiriza dda kwepangisa olwo ng'abaana tebatandise okusumbuwa nga bansumbuwa baali batandise awo nga ddala nno kase bandabira ddala nga nti mbu nno nkuze ne batandika okusumbuwa bano abaana balaba edduka omuyakufiirako abaana bakusumbuwa basumbuwa ab'obulenzi bana ab'obulenzi basumbuwa banna olwo nga bakusumbuyirawa ku simu oli tomanya simu gyagijje ogenda okola kukubidde kumakya webasa oli mu buliri bw'owoomerwa otulooto alo yenamba yagijjewa nagifunye yakugamba nagifunye nze sikyababuuza nabbabuuza mbu wagijjeewa nabikoowa nze sikyabuuza muntu enamba yange wagijjeewa nze bwonkubira mbulira kyoŋŋamba oyagala ki obadde ogamba ki mukama wange mbadde ŋŋamba bwenti ne bwenti kale tujja kuddamu twogere so abaana ne bakusumbuwa
baana bansonga olwo betagululako otya oba bakyajja bajja balumbisa nkugambye tebasobola zikiza tebazikiza tebazikiza naawe bw'ova mu faluuku oba otaatambula nti n'ogwa mwoli oba n'osanga oli nekyasiga olina kumanya kyoyagala nga kuba tebaggwayo omwana w'obuwala mu ndongo simanyi wa mukikola tebaggwayo promota DJ selector presenter simanyani bonna bajja minibox bana abagagga abagaba obusente ku stage awo kisinzi naye kati omuntu okimanyi nti asobola okujja n'omudriving ate nadda ku birala kisobokera ddala just omuntu okukola ekyo gwaba muwadde chance okukola ekyo olwo oyingira ewa Kitonsa ani akutwalayo Kitonsa akusanga wayiye kati kojja yali mukwano gwange kuva dda yali mukwano gwange myaka mingi emabega kuba yali anzijanjabirako ne mami yali anzijanjabirako mami bika mami yalina sukaali yali anzijanjabirako sukaali ye naawona ebirala ebyamuta byali byala kansa yes ninga yali amuzijanjabirako so kati kyali kyangu okubondinga naye tolede yali mukwano gwange banga ddene we nabeererako awo myezi 4 nga ndi nzekka twakonekitingira mpolampola naye nga ekyasinga otukonekitinga waliko diru gye yanfunira kuba nali sogera nnyo naye nnyo emabegako kuba nange nalina ebintwala obimanyi ebikusumbuwa wakava management eri olyakuddeko waya olyakulako waya okitegeera so nalina okusooka nentuula nendisettinga mind wabula si byangu kitwala kusalawo kunene si byangu obanga avudde mu bufumbo yanfunira deal yali endorsement yali ya Genuash Lady Oil kati awo netukonekitinga nambuuza kola otya biki ebyo nenjokeramu naye nangamba kale nja kuyambako bwe necessary yes so nemukonekitingira awo tebyali mu kusoma simanyi bikula empapula tusome twakonekitingira awo olwo right now projects kitambula kitya sofa oba okyali mu kwejjusa okyali mu biri ebikadde oba wa moving on sejjusa manyi lwaki nze nsobola okuwa omuntu chances eziri abunomo mu bulamu nsobola okugumikiriza mpaka ku kisembayo mpaka ku kisembayo so wengamba nti ngenze I'm moving. Yes. Bwe ngamba nti ngenze mba ngenze. Kuba nkugumikiza mpaka kasusu akakola ki akasembe ni ndabanga atengena kuyingizaamu olwala kiwakola kati mbasaka kuyingizaamu olwala ninga kankole ki kankote kangende sinze sita muntu nga nkyamwetaaga nnyo ngumikiriza paka kukisembayo kasusu akasembayo kiwakola kyenakola so bwe mba ngenda mba ngenze so tewejjusa zisejjusa tewejjusa kuva abba sejjusa sejjusa wagumiikiriza ogumiikiriza mpaka ku kisembayo ne bagamba abakazi mugumira bingi abakazi bagumiikiriza nnyo naye oguma nokita sofa kitambula kitya kyebitambula bubi sofa kuba tulina projects kati ezitambula tubonayina akava twakola ojajirya it was a blessing yakojja Kitonsa ojajirya yes it was a blessing lwakola bulungi nakati tukyakola bulungi netukola ndi mulala it is doing good ndi mulala nayo kweri ekola bulungi soko jimbemu nze ndi mulala munyo ndi mulala nze ndi mulala munyo ndi birala then project eriko kati eri ku move bagita soulmate ate yache soulmate ya luzungu
Munnaluweero tuvuga sipidi. Video gyali ku YouTube. Ne audio gyali ku YouTube. Soulmate. Soulmate ne tutadde ebbanga ddeneko. It's now 1 month. Nokulaba olina n'entambula ssebo. Why not? Kintu. Ekintu. Ebyo by'oyagala. Naye bagamba okusitula ku banno. Entambula. Viola. Entambula weeri buli kimu wenna olikkiriya onyirira tokulubuse. Tonna kulubuka. Sinnaba. Kyali kito. Ekintu kitambulira ddala. Bijja kutambula mpola mpola. Sofa ewakojja embeera. Kuba waliwo abaali bagasoma kakati biki akoze bad move biki. Abantu baba boogera. Kuba abantu so bagaana kwogera. Naye gwe gwaba amanyi. It's not a bad move okusinziira ku kye tukoze. Nawo bakyerabira. Si kyekyo kyeyogerera kyokka. Yes. So right now tuli ne Viola Nakitende obulamu bwe akunyumiza entambula ze bwezito bwe ziri kyenfunyeemu nti yetabeera abantu nga tewatambula bulungi tayagala westinga beba n'abakyala batawestinga time wabeera mu bufumbo n'alaba nga obufumbo asika naawe tokutula oyagala motoka ate yagamba twezimbe oba oyagala kukyakala ate yagamba tukole kino kyakuziza bulamu mu maaso awo aba amuvingamu n'akuleka si bwe kiri mba nkuleka decision zino teziku affecting teziba mbi ku side kuba ezimu oyinza ozikolera mu busungu nze sikolera mu busungu decision zange ezisinga they don't affect me lwaki nze nakugambye I give you time nkuwa obudde obumala so nze bwe ngamba nti kati nsazeewo kiba kiwedde kuba nze nkuwa obudde Farouk I give you time oligumiikiriza yes mwenda nga tewali kiddako kitambula myawo go gw'omu ku bayimbi abasinga okukuba emikolo era nga nkulaba nnyo gigs z'emikolo njiraba nnyo era bagamba nti kati abayimbi ab'emikolo aba mainstream mbadde njogerako nabo nnyo abo abakola ma TV ma radio bagamba nti abayimbi abakuba ennyo emikolo basitabuwa mwe jostede naye bamuŋŋambye naye kwali ku lisiti nti mwafuuka comfortable tebakyabalaba aba mainstream mwagaggawala edda si bwe kiri buzibu kiki information eno njagala njibawo abayimbi abayimba emikolo mmwe nti buli weekend mubeera ne ssente mubeera n'emikolo mubeera ne bookings kakati aba mainstream bagamba tebakyabategeera temukyalabika kiki oba baali babasolooza nga temukyatuuka bulungi mu music wamwe atambulira eyo naye ate music waffe era atambulira ku TV kuba kati era omuntu okubookinga kitegeeza olina oluyimba alulabyewa ku TV oba oluwulidde ku radio tosobola kubookinga muntu gw'otawulira you can't kyakaba batuwulira turipotinga ko tosobola fumya luyimba notalutwala ku ma TV ku ma radio tosobola turipotinga naye ekonomi nabo bagiraba so nga tumaliriza challenges sizofunye nga gwe omwana omuwala kuba waliwo omwana ali eyo ng'ayagala yingira afuuke Nakitende afuuke anybody in this industry challenges sizofunye nga gwe omuwala era biki by'otuula n'ogamba mwana omusajja ono yankola ekintu kino naye siri musonyiwa ne waali saddaako enjiibwa sina muntu gwe ssawa kusonyiwa kyekisooka kubanga bw'osonyiwa weewa eddembe bwe weesibako oguntu ofa nagwo nze tewali muntu gwe ssawa kusonyiwa ku nsi bonna mbasonyiwa oŋambye ki ekirala mukwano challenges ng'omwana omuwala olina z'osanze mu kutambuza endongo pakumpaako tolizaala akalema aba mungi pakumpaako tolizaala akalema aba mungi mungi tunula mu kamera oyogera amazima saagala bintu byakuwaayiriza industry nkugambye mpaako tolizaala akalema mungi mu industry sina mu industry mu nsi yonna lwakuba nti ene waffe obeera mu limelight everyone is seeing you
okitegeera abantu n'oluusi batakwagala nakwagala bagamba jala nkwatemu kiri kitya jaga kuweyingamu bwe bakola so kati oba olina okuba nga oli mwegendereza nnyo Faruko ojja kujja ogambe naye kino kizitowa kyenkana ki Nakitende kino kiri biki nze ngambe oba Faruko bambi azze mukwano nze ngwe mukwano kyova bagamba abayimbi baki benzi it's not that Faruko ajja n'ekigendererwa kirala nga nange n'ekigendererwa kirala Faruko ojja kujja ogamba njala kuba mu kkobe lotuzangeeza ndabe kikola kitya kati ate nze ogenda okujja ng'olwedde njagala muntu bakusetolinga naye naye nga gwe mind yo si yakusetolinga nange nga yakubamu bukubikola ki kudduka ogende naye nga nze mbadde nakigendererwa kyakwagala naye gwe mind yo nga yakunkuba kyekiri mu industry buli omu abana kyakwegombako agamba aye bakiyimba kitya oba kiseka kitya oba kikola kitya aba ayagala kakasa nakuprovinga abantu batusibirako ne ssente batusibirako ne ssente okakasa n'agamba atya n'agamba nkusiba miliyoni 3 kasita okirya byebiri mu industry ebibeeramu basiba basiba nagamba kati ngenda kusiba ssente okakasa mu wiiki egenda bankinegudde gwe mukazi wattu nga tomanyi gwoba tomanyi gwoba na intentions ennungi eri omuntu oyo jukira kati baba bamanyi abayimbi balina abasajja bangi si bwe kibeera si bwe kibeera omuyimbi asobola obeerawo ng'ali singo bulungi nnyo otuuka n'ogana nayo manyi kuba intention z'abantu bano abajja tozitegeera togenda tegeera muntu ayagala ki togenda mu bikula mutima kutegeera nti ayagala ki ate nga basinga 80% bakwabuzi kuba kutestinga kuteeka mu listi nze nange nakikwatako ekyo nange oyo namukwatako just kubeera proud of that nange omuyimbi wati namukwatako kati challenge ezo zikoze otya ezo challenge zo zibeerawo naye olina okubeera mwegendereza n'okumanya kyoyagala kikulu n'obutegiragira otyo weetekemu katiibwa gwematireko gaanako bagaaneko endongo ejja gaana otambula tesobola kugaana balimba babagaana n'etambula obalina baba balimba kati presenta kyagenda okwebakako akuba oluyimba lwe taliyo era agenda kwebakako akubeyo enakweza biri aluleke soba omusigaza wano tujjagira tujja kola ki sagala babuusa olina mutwaliraawo mukazooni alina kubeeraawo kati gw'okutta obimuwadde byabadde akwagalako agenda kukola ki oba oyokyezza bakuba abaana abawala ekyo bakyerabira bakola batya bakyerabira ekyo yagabwe naamwokya kijja kutambula so nga ate oba oyokyezza waliwo abayimbi abapya abajja gwoba oyokyezza gwe ebintu byakwegombako obikutta obikoze eki obimuwadde era ajja kuba yakayimba kenakweza anoonyeyo nakyamulumya kakati waliwo ansindikidde ka message wanagamba bannange Faruko omukyalo oyo mutubuuliza ali singo kyekitambula amusinga and I'm fine tunula mu kamera ngambye ndi singa ate ndi fine otegeeza ki singa and fine I'm not ready for dating now oli ready kuki ndi ready okubeerawo mpola mpola kyalina byemaliriza saagala kweteeka ku migugu ate emirala saagala tawanya baana b'abandi munaluweero saagala tawanya baana b'abandi ndeka saagala kyalina ebyange ebyokumala kansooke nterere bulungi saagala yingiza muntu mu bulamu bwange nga nkyalina ebyange naye ng'oli singo faki n'ensi oli singo faki n'ensi kitegedde mukyalo ono ali singo afakasinga ku muziki lwaki bakola ebintu ebyo naye nga endongo bwetyo bweri okuyimba solo n'okuyimbira mu group what do you prefer
advice gye wandiwadde omwana atandika? Kati obuzibu bwa mu Uganda kati group zaggwawo Yeah. naye nga tezaali mbi kubanga ekisooka zikutendeka mu kusooka wano wansi ogenda okufuna erinnya ng'oli experienced naye solo ovaayo nga bw'ovuddeyo ne bakuwa live n'ekulema olimba nga lwo ne lukulema okukola ki okuyimba so eno group eno engeri gyekujja wansi wali ng'ekunakyaringa mpola 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 so ogenda okutuukako w'otuuse wamma nno ng'oggumidde nze tosobola kunkwasa live nonga sigenda gikuba ne woba mukubye ebifu zingenda biyimba semba ngenda biyimba walondayeko nga performing live tondabangako faruku tondabangako ku live ombulamu mu bayimbi abalina amaloboozi mpozi nga wenakuwulira nali ku bidongo by'abano ebivumbeera njagala nkuzangeko ku zino ezibaluka tuwulire amaloboozi twette kitegeeza wano ne tufuna bato mulimu abayimbi b'okuba bato ebyaddala ayi naye bato ezo tuzikulanga live akazanyo kange nawe nze mwana wa live nkulidde ku live ati ng'ogamba live mu generation yeeyo ne wabaawo yenna akwekiikamu omukuba live mukuba ntegeeza generation yammwe eno yabashasha Bettina Grace Kani Namiro Kalona Ntongo naye tumuteekaawo naye ali omu ali ku generation yammwe ali ku ekyo bwe kiba kya live mwesobola twesobola kuba bonna balungi yes ate nange ndi guda oli gudu tebangamba mbwe ebyana bikuba live binnamiira ebyo byokya bakuba naye nze ate ndi mulala naawe oli mulala naye abaana abakulidde mu gundi eyo bakulidde ku microphone butuufu mumanyi music muyimba live ebyaddala ekyo kirungi kya bandi muyimbi ki gwe wandyagadde okukola naye kolabo tusooke n'abakazi era nsonga ki omukazi asooka yandyagaddeku ana Irene Namubiru kubanga bwe nali nkyayimba bandi ziri ze nagambye eza live band nali kunyimba nga enyimba ze zonna luyimba ki nkwagala nyose mpulira omukwano suseeko bambi kitegeeza Irene yagenda otandika oyimba ng'oli muto nga ndi muto Irene legend si mukulu nnyo just batandika kuyimba nga bato so Irene yandibadde ku list yo teyandibaddeko ayina okubaako ku bakazi wallahi billa ku bakazi yakikubira omukazi oyo ayimba ebyaddala omukazi watuka okukkiriza mukazi munne aba ayimba n'abayimbi muyimbi ki omusajja gwe wandikoze naye kolabo muyimbi nga musajja Papa Misach Semakula why he's good abantu benonze bonna balaba he's good mulungi gwe just tebeza muga mpandiikidde akayimba katukayimbye naye bekayinza okufaanana kaba kalungi muyimbi ki singa oba otuuse okufumbirwa gwe wandifumbiddwa nga muyimbi gwogamba nti omuntu ono teyandibadde mubi mu bulamu bwange nga muyingizaamu ndiganze onamwogera atajansumbuyirewo nalo right away era oluva ku interview akufatirawo ng'agamba I'm the class okitegeera tosobola naawe kukyogera ekyo atya buba tebunaziba nga muli butoola buti olowooza kyandibadde kyavunanyizibwa omuyimbi okuwasa oba okufumbirwa muyimbi mune tekina buzibu aba nga bakwataganye nga bategereganye nze sikinamu buzibu sikyamu buzibu kiri okay it is okay baba betegeera byabo alright mwebale nnyo mwebalire ddala ekintu bwetyo bwe tubadde mbale wanne mwannyinaze Viola Nakitende mpola mpola nga tunyumyanyumyamu ku nsonga ya industry ye nga bw'agiraba sawa zino bato naye agambye naye waali
case of anybody yepika sibwe kiri case of anybody I'm available sagala CD sagala semi live tuyagala semi live sagala CD tuyagala CD oyagala ki ayina kuba live so wetuba tukunoonya booking tuyitawa tukufuna tutya emikutu gyo tukufunira waffe bakunoonya abaagala okuwa shows abagala okuwa emikolo abasama bajja tukujjawa abagala okumpa emikolo abagala okumpa shows enamba yaffe y'essimu gye mutufunirako okay eri 0708 0708 89 89 46 eyo bw'ogikubako osobola okunyamba n'ogiddamu oba onfuna bulungi eri 0708 89 46 eyo namba yaffe ya management era bw'okubako bwoti oba omaze ayinza okwogera ne oyogera ne management kyoba oyagadde okwogera naffe alright so ku platforms endala ati nkozesa Viola Nakitende Facebook bambi mu following page zange zonna mpya temufaayo page zonna mpya YouTube nkozesa Viola Nakitende YouTube nalabyeyo 2 eriyo waliwo gye nalabyeko eriko subscribe abatono ate waliwo ne gye nalabyeko ne music w'omukadde mulaba ku watoto simanyi motomoto sawa yasigala eri omukulu yasigala nayo ne music oli yes byonna byasigala eri tuyina bibaawo ate kati nze nkole ntya munnange music we yasigalayo eri kati yamukukiriza omuperforminga oba oba yaliwo nze mpafominga yes YouTube yagisigaza YouTube Instagram Facebook so wagulawo bipya so bina byonna bipya bambi mu following ku YouTube mu subscribing bambi YouTube ompya era ogirabeko Viola Nakitende small letters njirabe Facebook Viola Nakitende ozimba nzimbe kati yes mu small letters then Instagram nako kuliko Viola Nakitende mu small letters nkoze bubi nno Viola obutabuulira bantu mazima agaki wakati omuntu aba yasigaza ne YouTube yo nebyo babisigazanga naye ntale ndaba kyamutuukako babisigaza si kipya era obulamu busigala bweyongerayo isoke ate ngenda fana YouTube channel no era ngenda bireka naye kyakuddusa olina okuba nga walina kyewagaana okukola tewali kyenagaana kukola tewali olina kyewagaana nga ki era naawe okimanyi kanebikulaba so bannange mwebale nnyo mwebale ddala tetugenda kusukkawo wano tulabagane next time kojja kitonsa nkutumiddeko webale kwasaganya omulimu mangi nnyo ne muganda wange oli manager oli omanager w'omulala bamuyitaani Francis naye mutumiddeko ne Alafa naye olina bamanager basatu basatu tiimu kati wabaawo atambuza music ku ground wabaawo avuga owa social media wabaawo n'owa social media yoyo Alafa omulaba mu ngatto ya bbulu Alafa mwebale nnyo mwebadala tulabagane next time